Bulungi omulabi w'emikutu gyaffe gino nate mbaniriza nnyo mu programu yaffe y'olunaku olwaleero mwenkyaliza omukulu Kiwanuka Mayor to be Katabi Town Council okuba mu kibiina ekya People's Progressive Party gwe tuli nayo olunaku olwaleero nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo. Ssebo sooka obuze kuba tulaba. Abantu abakuku mukutu guno balamusizzaako nnyo era bannantebe ne banaako kiso bonna batumiddeko nnyo. Okay. Bwati watandise. Ssebo wojjidde wano nga tulina ebintu bingi nnyo ebitambula mu ggwanga. Dr. Kizza Besigye bamukutte, mukulu Ssemujju Nganda gyo babeeyimiridde mitwalo 22 agatali gaabuliwo. Abaana ba Nuupu nabo babayimbudde bawanda muliro. Mwenga opposition mulabe eggwanga liragaluddawa. Mukulu Kwezi nkwebazizza nnyo eggwanga teritambula bulungi nnyo okusinziira ku bantu abavuganya gavumenti nga bateekawo embeera eragawo enkyukakyuka mu bantu. Gavumenti kyekola nti eteekawo embeera y'omutima ogw'okutya abantu, okuteekamu abantu ne batya omutima. Kusonga ku ya Besigye okumukwata kubanga nsonga nkulu nnyo ku ggwanga ate nga teyakwatibwa na mu ggwanga ya Uganda nekwatibwa ku ggwanga ey'okumulirwano. Kyakosa nnyo Uganda naffe abawagizi abantu abawagira Besigye lwako ku nkyukakyuka nti kiteekawo olukongo nti n'abantu abagenda okujja nga n'eggwanga lya Kenya batandika okulitya nga bagamba nti tujja sobola kugenda Kenya kukolerayo byabufuzi abakukolerayo nkiiko kubanga enkiiko nnyingi nnyo zali zigenda mu Kenya nga zisomesa abantu naye kakati buli omu atya okugendayo. Nange kennyini ntono okugendako e Kenya kubanga obuzibu obubeerawo bwe buli awo. Kakati ku nsonga eyo nti gavumenti yali badde eteekawo enkola empya enkyukakyuka nti omuntu alina kyagattako ku ggwanga alina kuleetako nawabula eggwanga teyalikoze ekintu kifaanagana bwekiti omuntu mu mbeera efaanagana bweti kubanga kiba kyantiisa nnyo oba kintu kizibu nnyo eri abantu abalala bonna bannayuganda ddala bali ku opposition. Kati n'ebibiina ebirala oteekawo eyo embeera kubanga Besigye aludde mu opposition ebbanga ddene akoze ebintu bingi nnyo kubanga erina abantu banyo batendese mu opposition. Kati ekintu ekyo ekibanga kimukakatako akati ate gwe munnayuganda gwa muwagizi wali eno wansi ogenda kukiyitamu otya. Kati kikuleetera entiisa n'abantu obutawagira n'okuva mu byobufuzi ate nga lino eggwanga lya byabufuzi era abantu nalina oba mu byobufuzi basobole okutambuza eggwanga eno litambule kubanga buli muntu yenna ali mu ggwanga muno ateekako etteffaali. Mwami Kwezi ekyo kikweyaliikiriza era n'abalala manye ababikola nabo babikola mu nkutya kubanga balina kyakukola naye ngaekituufu bakimanyi kubanga Mwami Besigye ebbanga lyonna lyawumuddemu n'addamu ate n'atandikira mu nkola ebadde bwetyo n'okusinziira ne ku myaka gye emyaka 67 n'okaddi wakaddiye tena nyina kyagenda kola kiri kirawo kyamaanyi nnyo. Kakati ate omuntu oyo n'oddako n'omukwata ate aba oleese bano abato batendeko okujja nabo okufuna entiisa. Kati ku baana ba Nuupu abateereddwa nga tonaba kugenda ku baana ba Nuupu jo omubaka Ibrahim Ssemujju Nganda babadde bagenda okulaga obutali bumativu bwabwe ku kitebe kya Kenya mu Uganda nabo babakutte era fayiro ne ziggwerawo ne babatwalira omukozi. Ebyo kikkirizibwa okwemulugunya kubanga ekitegese ebitebe by'amawanga ag'enjawulo mu nsi eyo kugonjola nsonga ezo ez'ensi eyo mu nsi eyo. Kati kino okubakwata n'osala n'omusango kiba kiragawo embeera ey'okubanga ekitabalansinga bulungi nti ensonga eno egenda mu maaso nti gavumenti egirimu era teyagala Mukulu Besigye n'abo abamuwagira ogenda mu maaso kubanga byonna okusikiriza ku opposition eyaliwo ezibaddewo ebbanga lyonna. Opposition eya Besigye yali opposition ddala wali olabya ddala nga opposition ddala mutuufu gyeri naye kakati opposition eno eriwo olaba nti erimu okukola ki okuyuuga. Kakati obalaba nga omusajja akomyewo n'amaanyi ag'enjawulo n'enkola empya n'okutereeza kubanga mu bibiina bino ebyobufuzi birimu ebintu bingi nnyo. Omuntu ayinza okulaga nti ali mu opposition nga tali mu opposition ng'ali mu bibye bamuteekayo buteesi naye kati opposition eya Besigye yalimu ddala abantu bennyini
abalaga nga bakola ki nga bali mu opposition ng'ogyeko bano ba Anita Amongo ne Tayebwa abaali ba buloka obwo tebubulamu obumulumulu bubeerawo obumulumulu obubeerawo obwo abantu bubumulu ne bubeeramu obwo naye bwamala okuvaawo n'atereza naye tekimwadde okuyiga ebbanga lyonna nti opposition bwetyo bwefaanana kubanga naye yajegera mu opposition nayiga buyizi kati ayize kati bamanya nti comeback ye egenda kukola ekintu ekyenjawulo mu ggwanga lino era kijja kuleetawo kubanga amaze okumanya nti kati abantu b'entamba nabo bwe bati omuntu bayogera bwe kiti amanya nti ako kabona kalaga nti ngenda naye ku nsonga eno eyo yennyini nabana abatuta obubaka bwabwe ogenda okuwaaba bawe omukisa bawule kibagamba bawe kiteesa kubanga ensi eri mu demokrasi ebwetu bwekola okulaba ng'ensi esobola okubanga ewuliziganya okusobola okubanga kisoboka okuleetawo eddembe ku nsi zombi kakati ne muna Kenya ali muna atya juzi Uganda bwe yeyingiza mu byokulonda by'eggwanga erya Kenya Uganda House bagyokya e Kenya abantu batabuka ne bagyokya n'ekizimbe ekyaliko Forex Bureau ya mukulu Yusuf Nsibambi nakyo ne bakyokya mukulu kwezi ebintu ebifaanagana bwe tubikyajja mu ggwanga muno mu nsi ez'omulirwano kubanga buli bw'oleeta obuzibu n'oweyingira mu nsi mu mawanga gano agatulinaanye gano ng'ate tulaga nti tuli mu mukago oba oleeseewo embeera nti munnayuganda singa ekintu kiba kiguddewo mu nsi eyo basooka kukola kunoonya bannayuganda ebintu bya Uganda ebiriyo nti ne bizinesi eziyo bajja kuzookya n'ebintu n'abantu enyi bajja kubatta kubanga balabanga mwe kanya abaleeta obuzibu okutabangula eggwanga eriwedde kubanga buli nsi eyina ensonga zaayo ezigiruma nga Uganda ate Uganda yina ensonga zaayo kubanga tumaze n'omukulembeze emyaka 40 ate wetugenda mu nsonga ziri eze Kenya bazze nga bo bakyusa abakulembeze oluvannyuma w'emyaka 5 bakola ekintu ekyenjawulo kakati n'olw'ensonga ekyo kinyiiza nnyo bana Kenya okulaba ng'ebintu ebyo fe abatannaba kwetereeza ffe mu byobufuzi byaffe tubawo ekyokulabirako ekifaanagana eri kubanga tebasobola kukikkiririzaamu naye ekyo nze mpabula gavumenti nti okulaga ekintu ekifaanagana bwekyo mu nsi yonna ekya Uganda okulaga nti waliwo ebintu ebimu byetaaga okubikkako weewawo abantu bakola ebikyamu waganda abantu bakola ebikyamu naye ne gavumenti yesinga okukola ebingi nnyo nti weetaagawo embeera nga ebikkako gavumenti ng'ebikkako netera kujjayo kugudi obuziina bwabwe nebujjayo kubanga ekifaananyi ekintu ekibadde gavumenti ebadde mu buyinza emyaka 39 ekintu ekifaanagana bwekyo kisobola kukolebwa kubanga n'abakulembeze abaaliwo abasooka President Museveni asobola okukkiriza nga kaluka mukubye gakkiriza mwami kwezi njawo okutegeeza ti President Museveni akalwe kamukuba akkiriza n'akawaayo naye ekibuzo kiriwo ekibu akawaani kubanga opposition ebbanga lyonna eribaddewo nga tumutiisatiisa kyava takyagala kuwaayo kateeka kubanga kumutiisatiisa omuntu yenna nga atiisibwa tasobola kuwaayo buyinza kyetulina nga opposition kulina okukyusa eddoboozi zetwogera eri gyali kubanga amaze ebbanga ddene amagye gonna gage amakumina gonna gage emundu alina zonna abajja mu opposition okwaga okwawo obuyinza tetulina kyetulina tulina tukangaza bukangaza naye asobola okuwaayo nga tumaze okumuwangula akalulu ekisoboka nze nzikiriza bannayuganda mwenna wetuba nga tuwaddeyo nga tulonze box netugijjuza netulaga nti President Museveni afunyewo kati nga kana akalulu akajja afunyewo obululu butini nnyo asobola okuwangula wetunaakola ekintu kimu ekikulu kyonna mu opposition olulimi oluvuma lwe batukendeeza tukole olulimi olukola ki olutegeeza abantu lukasenda baguzi kasenda baguzi kubanga teri n'abantu betwogereramu nga tugenda tuvuma bagamba nti bano bantu bakyamu ffe nga People's Progressive Party tulina enkola eyaffe ekkiririza mu lulimi olw'emirembe mu lulimi olunyonyola abantu okugenda ku bantu ku ground tunyonyole era mwatulaba ekyali ekisolo ekisolo mwajjayo bumeka ekisolo yajjayo olu 15 twakola nnyo ekyo kyali kiraga nti ffe ku ground kwetuli ebigambo byaffe bitiri naye bikola ebisinga obunene kakati ebibiina byonna byo tebikola mulimu munene okusinziira ku ekyo kubanga tebitegeeza bantu ffe twagenda mu kisolo
twagendayo okukola omulimu omunene era nebaza president waffe ow'ekibiina tulina president George William Magera era 2026 ajja kuntebe agenda kuvuganya badimanyisi chairman Saddam Gaira yajja tulina ekibiina kirina president general George William Magera ne chairman n'abali ku bifo ebirala ebigoberera kati goli chairman wa Wakiso district era ategeeza bwe n'aba Wakiso district wanange Katajiria Wakiso district yesingamu abantu abangi era ffe ku bendo ya Wakiso district tugenda kulaba nga artistiko ebitwala 5 eby'obululu giva mu Wakiso district kisoboka mwami Kwezi tukoze omulimu gwaffe si gwakwogera naye gwaffe gwagenda ku ground okugenda n'abantu ekyo kyekibulamu bannabyabufuzi zino enkuŋŋaana ze tukola tezisobola kuwangula President Museveni ne mukunga abantu ne muyisaamu eggaali ne bava mu district ez'enjawulo ne bakuŋŋaana mu kifo kimu tebasobola kuwangula President Museveni mugenda muwangula mutya ffe tugenda kukozesa abantu b'omu kitundu omwo bwe tugenda okunoonyaamu obuwagizi bongere okuwagira ekibiina kyaffe kisobole okuba nga kiwangula akalulu. Muyina omubaka omu mu parliament. Tuyina omubaka omu. Kozi yani? Sante Okothi. Mu plan kize mukoze okulaba nga mwongerako ababaka. Mu bwati. Ati mwami Kwezi. Nsuubira kana akalulu akajja. Buli kifo kyonna ekyobukulembeze wano mu Uganda gena kusibawo omuntu. Enteekateeka mwazimaze. N'obwagizi tubuyina. Sente zigenda kuvaawa. Abantu bagenda tuwa sente. Banda teyina sente naye abantu balina sente bajja kikumi ekijjagata kijja kukola omulimu munene era nsuubira nga abantu batusubira tujja bayo ekisolo n'ebitundu ebigenda okubeerawo tutambudde Uganda yonna okuva mu north mu central mu eastern ne mu western toyina bwogenda notawulya People's Progressive Party ate ffe ebiro by'okwogera obwogezi wano ku gundi n'okyamuukiriza abantu sibe tukola mugenda kakuyege ffe tuli kakuyege eyo enkola eyo President Museveni ng'akwata obuyinza buno gye yakozesanga ey'okukyamuukiriza bw'omanya mulabewo muyiga obukodyo ki bwe yakozesa mulabawo oba totegedde bukodyo ki bwe yakozesa oba owerimbye yeyo enkola yakakuyege era bajjajja baffe abaliwo ku biseera ebyo nga President Museveni akola kakubiyege yagendanga yatambulanga bantu ku bantu nyumba ku nyumba naye kati ffe tetwaga bwebifuzi bya muzindaalo tebikola n'ofuumula ebigambo bikaba biwulidde naye ebyobufuzi bino ebyakakuyege byebisinga obukulembesa okujjako President Museveni tawangulanga kukozi kalulu akalulu bamuwangulako okwo mwaka ki Kizza Besigye amuwangulako okwo mu 2006 kyekyalemesa Besigye okutuula mu ntebe ye anti alina buwagizi butya ate nga bamuwa akalulu abantu abamuwa akalulu balina okutya mu bbo abamuwa akalulu balina okutya mu bbo kati ekyo kyabalemesa okunoonya obuwanguzi bwabwe okubugjayo kakati pulezidenti yagaana okuwaayo obuyinza ku luno bwe munaamuwangula lwanaawaayo obuyinza nga ne luli yagaana ffe tulina enteekateeka bwe tukatuwangudde Pulezidenti Museveni nga People's Progressive Party abantu babala okujjuza bokisi nga bonna bawadde akalulu bakatiikinze ku ttaala akabonero kaffe ka ttaala bwekaba naaba bamaliriza okukatiikinga ku ttaala nga tufunye obululu obusingayo obungi tufunye n'ababaka basingayo obungi Pulezidenti Museveni yatuwa obuyinza lwaki mwabatyako ki ekibiina kyatunuulidde ekiri organized obulungi ekikoze emitendera emirungi nnyo n'emirandira egiri wansi ku ground okuva ku LC1 kuva ku LC1 mwinayo omuntu gye tuli teri political party wadde eri wano gundi erina bukiiko ku LC1 People's Progressive Party gyeyina ab'obukiiko ku LC1 kikye nadde nkugamba nti mulabewo oteeka okumusoma nnyo biki byakozesa osobola okumuwangula kyekiremye nuupu mwe kyemugenda okukola nuupu ng'eyina abantu nera nuupu eyina abantu waggulu teyina mirandira bw'obeera omuti tegusobola kubala bibala nga tegulina mirandira eyina ebibala waggulu naye teyina wansi eno kati ffe kyetukoze abaaki batakoze kwe kukola emirandira okuva wansi paka waggulu ate amaanyi gaffe gali mu bantu kubanga ensi eyimirirawo kalulu
oluvannyuma lw'emyaka 5 tuba tuddamu ne tulonda. Yes. Bwe tuddamu ne tulonda kiba kitegeeza tuba twetegeera ate emyaka emirala 5. Awo People's Progressive Party weekoleddewo amaanyi nnyo nekola ki ate ine ekintu kimu etendeka abakulembeze. Political parties zonna zo ziyita buyisa abantu abatendekeddwa abalema mu bibiina bajja n'empisa zaabwe endala bajja ne confusion yonna n'ebira mu party. Kati party so akuzimbibwa abantu bafaanagana bwe bati abazzeeko enziro nezizimbibwa. Ate nga abakulembeze abasinga obungi gye bali mu bitundu byaffe ffe tutukoze okuzimba abakulembeze abapya. Tova tune president general waffe w'ekibiina tomulabangako walala wonna naye nga gyali akola emirimu. Simulabangako era mbadde simumanyi. George William Magera akola emirimu. Zimbadde manyi chairman mukulu Saddam Gayira. George William Magera gyali ebigambo bye biyinza okuba bitini naye bikola bingi nnyo n'ebigambo ebinayamba ggwanga ino Uganda. Naye President Museveni awulira muliro ogwakwekalakaasa. Bwe mwekalakaasa President ayanguwa. People's Progressive Party mwinga musirise nnyo. Tetukkiriza ffe mu kwekalakaasa. Tutegeeza mu kwogeraganya. Kati mwatandise okwogeraganya naye President Museveni. Tudda twogeraganya n'abantu kubanga naye bagendamu okwogeraganya nabo. Kati ffe okwogera kwaffe kuli mu bantu si mu President Museveni kubanga naye jaddukira nayogerere mu bantu. Era wamala emyaka 5 wegigwako kino era yadduse dda agenze dda mu bantu okwogera. Abategeeza wanga bamutuusiri gyali. Oyogera ki ku nsonga y'emmwanyi? Ekitongole kino kya UCD ekibaggala. Ensonga y'emmwanyi eyo yakosa nnyo gavumenti eno. Yakosa gavumenti? Yakosa gavumenti. Kubanga ke kantu kokka akalimu abantu ke basigalizza mu Uganda muno okujjamu ssente zibayimirizaawo. Kati gavumenti bwe katasooza bulungi nnyo nekateekamu enkola eno ey'amakoona. Oba okutte ku nsawo y'omuna Uganda. Ey'omuntu wa bulijjo. Omuntu wa bulijjo wa wansi oba okutte ku nsawo ye. Kubanga nze emmwanyi zonna okuva ebbanga lyonna eribaddewo mu nsi emmwanyi ezo ze twajjangamu akasente. Nga ziri ennaku zigenda mwezi za Christmas nga omuntu aba n'ensawo ze 3. Era kati Christmas ng'omuntu taata aba yaterekadde ensawo ze wali 3. Ensawo 3 tezikwatwako za Christmas ajja zisuula ngenda ku z'omwezi 15. Sente azireete. Agulireko maama kadde. Buli kimu n'abaana mwambaleko. Nammwe abaana babagulire zikkaki. Naye kakati gavumenti bwe ziyingiramu n'ezikwatako ebeereesa obuzibu eri abantu. Era nsuubira nti ekisongole kibaddewo ebbanga ddene nga kikola nga gavumenti ekitunuulira. Kyewa emisala minene, kyewa ebintu bingi nnyo nga n'emmwanyi tezituukamu. Emmwanyi zigenda ku bantu bamu naye abantu bonna bano abalima emmwanyi be beegulidde emmwanyi zaabwe bakutte ssente zaabwe mwami kwezi ne bagula emmwanyi ne bazisimba. Ekatabi olinayo abalimi b'emmwanyi? Ekatabi gye bali. Mukyalina we mulimira? Baŋŋambye nti nno gundi baagitunze. Botanical gundi, gardens. Ovumu buluga botanical yagenze dda. Kati tugenda kusigasa kaki banna nga mumusige abakulembeze mutuna butunuzi. Tetujja kutula butunuzi naye tutegeeza nti People's Progressive Party bwe jambo yinza mu 2026 naye musuubira okujja mu buyinza ddala oba tunyumyamu bunyumya? Tetunyumya bunyumya. Muyinayo plan B? Mwami kwezi tokyina kutegeeza nti kisoboka. Ebiro bye political parties endala People's Progressive genda bikola. Tusigaze omwaka gumu. Ogwo omwaka ogumu. Mukulu kiwanuka tusigaze omwaka gumu. Mwami kwezi ojja kutuwulira. Nedda. Ojja kutuwulira. Nzomanyi nze mbakyaza wano naye omwaka gumu gusigadde. Mwami kwezi ogenda kutuwulira. Ye political parties egenda okukwata obuyinza omwaka 2026 mukulonda kuno. Enkola gye nakugabyeko enkola eyamulabewo bw'omala okugikwa ogiyiga obulungi nnyo n'ogitegeera naawe gy'okozesa okumuggyawo. Kyekyo ekiremye ab'ebibiina ebirala. Ab'ebibiina ebirala babadde bakola naye nga tebakola bukodyo. Abaana ba Nuupu babatadde. Waliwo omuvubuka bamuyita Ssaanya olwamutadde natandika okuvumirira Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yatukozesa ebintu eby'ennankani ebiki bye tutategeera oluvannyuma lwa gavumenti okubakkirizisa ekifuba emisango. Ensonga eyo gyogerako kimukulu kiwanuka nga ali ku opposition. Ebibiina by'obufuzi birina okweddako nga bikozesa abantu. Birina okubawa agenda n'ekiki ekiddako. Kubanga ate okubasomesa lwaki kino kikolebawo. Ekyo yekireba ebibiina by'obufuzi bya Uganda tebisomesa abaana. Ekigenda okukolebwa kino okikola kino kiddako
kakati abaana abo bonna bayumbuddwa abokuva mu makomera aba Nuupu nti kyakosezza nnyo ekibiina kya Nuupu kubanga bano abaana babadde mu kkomera nga beebuuza kiki ekiddako nga tebakiraba emyaka 3 bali mu nkomyo tebanyi kigenda maaso famire zaabwe zibonaabona sisuubira kusuubira nti gwe obuyambi bubadde owaayo osobola obuwaayo okulabirira famire zaabwe ebbanga lyonna ng'obusobozi obujjawa naye tobuyina naye kwe kutegeeza nga tonnabakozesa baana bano ebintu ebifanagana bwe bityo okubategeeza nti tokyamuukirira nnyo ebyobufuzi ebyokukyamukirira bireesa abantu okugwa mu nsobi ate ne bajejjusa era nabaana bavuddeyo ekituufu kyo bakimanyi nti tebagiza misango egyo bakimanyi bulungi ne gavumenti ekimanyi naye kimanyi bulungi nnyo nti tebazanga ku misango ekimanyi bulungi nnyo naye kikyali kyakukyamuukiriza n'okyamuukiriza n'ogenda okwesanga ng'ogudde ki mu buzibu naye nkubiriza bonna abagenda mu opposition mulina okuyiga abakulembeze bammwe kyebagamba ffe tukubiriza mu kibiina kyaffe kya Progressive Party tukubiriza mirembe ensi eno tusobola okugiwanga kubanga ffena tukulina ebintu byetukozeeko mu ggwanga lino tetwagala bitubonkane naye ekintu kiri eki kimu omuntu gwe twagala okugjawo jjajja waffe alina ekintu eki kimu abuzeemu omukulembeze kubanga bonna abakulembeze abalimu abasooka okujja mu struggle balina ekintu kye bamulaga nti bayala nti baagala kasente kubanga bw'ogendayo muyala laga nti kati gwe nawo embeera yange embi muzeeyi bwamukwatira ekisawo tadda bwakuzimbira ennyumba todda bwakuzimbira egulya emmotoka todda nandeka kweyagala naye ffe tulina ekintu kimu kyetuyinako nti tetujja kutunulira ebyo byonna byonna bigenda mu maaso naye ffe tukulina kutunula Uganda empya esobola okujja mwami kwezi ejja n'abakulembeze bapya amaanyi gandi mummwe amaanyi bannayuganda mwenna mbategeeza nti amaanyi mugateeke muffe muwulize ebigambo byetubagamba muwulize ekibiina ebiina bibaddewo ebbanga eddene naye ekibiina ekya People's Progressive Party kireese enkola empya ey'emirembe okutwala obuyinza mu mirembe Katabi wogenda okubeera meeya ani aliwo mu kiseera kino mwami Kalema wa kibiina ki wa Nuupu akoze atya talina kyakoze abantu bakaba bukaabi bejjusa kyebakola kati be bana abakulembeze abasala okuva mu kibiina kye ne badda banakigwanyizi ogiwadde omuliro kati bebo nolweso okumusanga ageze mu PPF yasala wali masanyalaze naye enkola ey'abana ey'ebitundu bye baagala nti abakulembeze tuteeka okuleeta abakulembeze abasobola okuyamba ebitundu byabwe kubanga abakulembeze aliwo bo baamataayi n'amasuuti naye bano abantu bebakulembera waliwo ensonga gyebatabava biki gwe byosuubira okukola ekata ze nsuubira ofiisi okugijja eri waggulu mu ofiisi ku kitebe okukikomyawo mu byalo okozi Katabi muli kugombolola wano wennyini town council ye wewali ekitebe kyammwe awali ekomera ekitebe bakizimba dda nekyale meeya alemedde okukimaliza mwakizimbawo kiri kitala myaka 10 bazimba kitebe nekibalemye meeya alemedde okumaliza ekitebe nze basuubiza banantebe ne Katabi nti wenaabanga maze okumpa obuyinza obwo okuyamba ekitebe kijja kuggwa soko bawe namba yo abalonzi zati mbamanyi batandika okusolooza enamba eri 07030 94 840 07030 94 840 abantu tebona kutandikako abantu batandika nelenze embalaga kubanga bino ebyobufuzi omuntu wanaakuwa kyakuwadde oba omaze ate ali kubanja ki naye nze njagala ku bukulembeze bwange oba emyaka 5 enjawulo ejjewo kutya Katabi yenna amakubo gonna mabi erigenda eri ebunono naliraba lyonna lyafa ekubo lyekasenyi biddala tuyenga talina bakulembeze erigenda ku mwalo nga iva sente empitirivu nnyo okuva ekasenyi libadde mu budget emirundi n'emirundi nga tekikolebwa naye kubanga abakulembeze ate mwali badde muliwa na chorus yagetaga chorus naye abantu bazimbyeko kati nga town council
einako abantu abazimbyeko za apartment enkulaakulana okuvaamu ssente naye kubanga meeya tafuddeeyo kubaako kikyakola kakati akalulu akaddako nga bamaze abantu banteekemu obwesige bampe obuwagizi bwabwe nja kukola ku makubo sijja kulinda gavumenti nyina enkola empya olina ssente sirina ssente esente ziri mu bantu nkola kyempya gyogenda okukola nyina enkola empya gyenayiga mu nsi emu nagenda mu nsi eya Ghana yesinga ey'obufuzi ebyamaanyi nembuuza gavumenti ekola etya wano naga nedda ffe bantu twesondamu mu bitundu netugeza gavumenti netukola amakubo naye nga amakubo malungi nnyo okusinga eno abantu bennyini abakulembeze olina okukka eno eri mu bantu nemutesaganya kubanga emmotoka yo weefa shooko si gavumenti yegidabiriza naye shooko osogiteka mu lwaleero ennaku 2 neddamu neekuba eyo emitwalo 5 naye nga owaayo emitwalo 5 tutereze kuba tujjawo ebinnya ebyo shocks oba ojja kumala emyaka 2 nga toguze shocks kakati eyo enkola ey'okujja obuyinza bukomyawo mu bantu teseganye nga tumaliriza bwakakibolekera bannayuganda bakubiriza nti mwekenenye nnyo abakulembeze okugenda okulonda 26 era nga ffe People's Progressive Party PP tulina omukulembeze waffe mulungi George William Magera n'abakulembeze abalala bwe atuwa obwesige ne muteekamu obwesige tujja kukola omulimu munene nnyo okuteeka ettaffaali ku Uganda empya. Amanya Godfrey Kiwanuka William Ona Katabi. Oyo nno ekyamaani wa PPP wa Kiso District bwentu mutandiseeko okumuzimba mwe munaamanya kale tuwuliziganye omulundi omulala mbere bulungi mweraba.